Mubadde mukimanyi nti laptop boss ye yatadde obutambi bwa mukazi we n'abuteeka ku social media. Nange nno mbadde simanyi mpaka olunaku olwaleero wenzize ku butambi obumu obukakasa nti omwami ono ye yatadde obutambi buno n'abuteeka ku social media. Fobwedda tulowooza nti mukwano gwa mukyala laptop boss ye yatadde obutambi. Wabula omukyala oyo azze ku live emu ng'ali ne mukyala wa laptop boss n'akakasa enti nno munnange nze sinnataako ku butambi kuba sinnaba recordinga. Era nga kikakasibwa nti omuntu eyatadde obutambi omuno obwo ayina paati ezimu ze yasazeemu ze yabadde tayagala abantu bawulirize. Twandiba tulyawo nga laptop boss bulijjo alondoola essimu ya mukazi we, oba twandiba tulyawo nga laptop boss yabadde n'ensonga enneekusifu ya lwaki yatadde obutambi. Golowooza ekigendererwa kye kyabadde ki? Ekigendererwa kyabadde kya kuswaza mukyala, ekigendererwa kyabadde kya livenji, ekigendererwa kyabadde ki ekyabadde mu kusharinga obutambi? Ye gwolowooza omwami ono ngaffe bwe tumulaba kuba mugezi, omwami ono mugezi, naye gwolowooza omwami ono ayina amaanyi ago agasobola okukwata obutambi obwo n'abusharinga? Well, wano wennyini ku channel yaffe ya Sheila Adita page, subscribe nga kwata ku notification bell buli video na gye tutekayo ebirenga ekutukako oleme kusukwa. Wabula ate nkusaba ekintu kimu, video obumaze okugiraba gwe kyolina okukola kiri kimu nga gwe eya subscribe nga commentinga otubuulire ku analysis yo. Igwe bw'okoze analysis olaba ani yafulumiza obutambi buno, musajja oba mukazi? Bw'ataabe mukazi yandibanga mukwano gw'oli, era n'ekigendererwa kyabadde ki? Kambatereyo ku butambi obumu nange bwe neewuliriddeko bwe nsanze ku mitimbagano olunaku olwaleero, owulire okuswala n'obutabanguko obubeera mu maka ate era tukomewo. Tugobadde naye nadda mu nju n'atandika okutokosa. Mwe mulowooza omuntu aba agenda kwekola ki? Si bye bye musanga abantu nga beewadde obutwa ne bajjawo ku nsi kuno, okitegeera? Naye ng'abantu babeera n'obulumi bwabwe. So if someone has decided okuvaayo n'ayogera ekimuluma, bannaye mubeere n'abantu, because you don't know what a relationship is. It takes two to spoil a relationship. Omusajja bw'oba osalwewo n'ogamba kanyanikire mukyala wange byonna, kitegeeza nti obadde ova mabega ng'onoonya engeri otya gy'omweggyako. Mumula okuba nga mwe mujja at the end of the day ne mugamba ati oyo kyakoze nti no si kyangu, ba biki omukazi yakola bubi. Golowooza ye abadde talina byamuwa, naye era abadde alina byamuwa lwakubanga ye tasobola kuvaayo n'agamba nti bannaye kino kyali bwekiti ne bwekiti. Omusajja bw'abanga alina ebyobusiru by'abadde akola, omukazi nga talina muntu gwasobola bigamba okujjako a friend, ate gwe omusajja ate n'ogenda go ahead n'otandika omurecording when she's talking to a friend whom she's thinking the pain is going to release. Ebyo bigenda kuggwawo biggwawo. Omuntu tosobola kuva e Uganda nga tomumanyi, tomulabangako n'ojja ng'otandikirawo muzaala. Eyebeera relationship ki? Sooka omuntu omuwa obudde omuyige. Bannaye akaweta kavaamu, tewali kintu kitavaamu. Omuntu ne bw'otekamu akaweta ka myaka 10, kasita omuntu omala okutegeera nti y'ono omuntu abadde gwe nabadde ndowooza nti gwe nnyina okuzaalira, akaweta kavaamu. Kubanga oyinza okuva e Uganda n'osanga nti nno obadde olaba omuntu ku media yeeyisanga malayika, bw'atuuka kuno ku gundi gy'obadde n'olyoka olaba bannange y'ono malayika gwe nali ŋŋamba, ng'ate nga devil yanjawulo. Then omuntu oba olina okusooka n'omuwa obudde n'omuyiga n'olyoka ogamba ati y'ono yagenda okufuuka taata w'abaana bange. Abantu tebamala bazaalira. Not every man is supposed to be a father. Bannange mubeereyo nga mukimanyi. Mwe temulowooza nti baganda bammwe olw'okuba basajja tugenda bazaalira buzaalizi nga we've not studied them, olw'okuba gwe ku media akulaze nti oli mulungi. Kati bannange nkyagenda muzaalira mwana ng'amuzaalira ku ddiiru ki? Mumanyi omusajja ki gwagenda okuzaalira? Wano abasajja tusiiba tubazaalira abaana n'agaana omusitula. Mwe mulowooza lwaki tuleeta baganda baffe ku kyeyo tuyambako? Kubanga abasajja abeerawo ne munyiga n'obeera nga tosobola kumugamba nti oba nyambaako okusulirako omwana, oba nyambaako tukole tutya, ng'omusajja akulesewo kyokka ng'omwana wamwe babiri. We call people to come, bazadde baffe ne tubeera tugamba mami jamu nyambeko ku mwana, kubanga that time ng'ozadde omwana is a very very critical time. Mwenna wano ababadde balaba, waliwo omuwala Omunigeria simanyi bamuyita Kora.
omusajja yali yakamulekako nnaku 2 nga babadde mukwano omuzibu ogw'ekitalo omusajja n'amulekawo nga yakazaala omwana kati gwe omuntu we yakajja ku kyeyo omwagala azaala olwokubanga omusajja amupeeka mwana zaala azaale ku ddiiru ki ng'omusajja tannamuyiga mumubeeraawo olwokuba people you don't know what happens in a relationship ne muvaayo ne mujajinga abantu ne mubajajinga ne mubakuba amagye amavundu nga temumanyi what they are dealing with. People deal with a lot. Temulaba relationship y'abantu okubeera ng'eri ku media nga mulaba buli kimu kiri perfect. Fe ku media we feed you what we want you guys to do, to feed on. Tubalaga nti buli kimu kiri perfect. Tubeera eno naye nga tubeera n'ebituluma mu mubiri nga tetusobola kubyogera nga ne sister wange kubanga ndaba muto nga sisobola kukimuyisaamu noonya omuntu ansingako emikulu ate sisobola kwogera na muntu mukoreya kubanga naye mmanyi agenda kungeya ne ngenda ku muntu ansingako obukulu nga munauganda munnange nga tagenda kungeya ne mubuulira ebizibu byange ne mugamba mukwano gwange oni nfa obulumi bunnuma kino na kino nkikoze ntya nagamba muganda wange olaba nange golaba mbadde mu relationship emyaka 2 naye tebibadde terubadde kaseerero konna obulumbi bubeerawo but this is how you handle it. Olumu weekyawa n'okwekyawa ng'omusajja ye yakuleeta kuno ku kyeyo n'ogamba oba muviire kijja kijje naye n'ogenda n'ojjukira n'ogamba munnange omusajja bw'abanga ye yandeeta let me relax. Olumu weekyawa n'okwekyawa ng'omusajja ye yakuleeta kuno ku kyeyo n'ogamba oba muviire kijja kijje naye n'ogenda n'ojjukira n'ogamba munnange omusajja bw'abanga ye yandeeta let me relax. Ebyo byonna bibaawo kati gwe weebuze lwaki conversation yasaliddwamu ako kapaati kubanga that is what he wanted you to listen to. Eyo yokka epaati gy'adayagala okulya conversation yali mpanvu. It was almost 1 full hour. Naye lwaki conversation just yabadde gye mwawuliddeko yabadde ya 30 minutes lwaki ebyasooka byo temwabiwulidde? Bw'aba ayagala kale okumanya nti no relationship yo manya ya recording yonna byonna tooko yaffe n'ebyasooka abireete. It was a very long conversation, a very deep conversation, 1 full hour nga twogera because it was painful heart to heart ng'omuntu ayogera ekimuluma kubanga nange era gwe tolowooza nti nali nsirise busirisi nga simugamba ng'agamba munnange kati wano nkoze ntya ng'ogamba naye bwekitibwa ekibeera. This is how you're supposed to do it. It was a person to person talk. Nemwe conversation gye mwawuliddemu nga yekka yayogera ng'ebyange nga sibikola nga tebibuulyako yadde nga it is just like someone is talking because oli kyabadde ayagala akole ki approving it. This person is very very bad. So temuvaayo ne mutandika ku provinga ne mutandika kuvuma munambo mama mukuba amagye amavundu because this conversation was a very long conversation, 1 full hour we talked. Naye omuntu yabadde ayagala kuba feedinga kyayagala era yasazeemu paati yokka gy'ayagala mmwe mukole ki era omugambo omuntu oyo alina episembi ne bamulebadde beera mu relationship. Why do you think abeera ayagala muvume? Kubanga omuntu abeera yanoonya dde engeri gyeyejjako omuntu nga ebuze kubanga abakazi mulaba tugumira bingi. Oluusi omusajja oyinza obbeera awo n'afuluma mu nnyumba n'atambula n'agenda n'agamba oba kati nkole kya kisiru ki omukazi ono anviire kubanga omuntu abeera awulira nga akukooye ng'oba ayagala kuteekawo omulala okitegeera naye mmwe ne mubeera eyo ne muvuma bannammwe temumanyi people what they are going through depression eri ku kyeyo omuntu ali ku kyeyo talina maama talina taata naye era naawe n'oyongerako obulumi gundi oyo musiru gundi oyo yakolayo bati gundi oyo yakolayo bati. Abo bapatina baffe be tubeera nabo tuba tu openinga omwo mwennyini mu butambi. Omanyi nti nno waliwo akatambi mukyala wa aptop boss ng'agamba tasobola kubanga ayisibwa mu mbeera embi n'agumiikiriza olw'okubanga omusajja mugagga. Ye ayina we yagambye tasobola kubeera mu mbeera mbi n'agumiikiriza olw'okuba omusajja mugagga. Twandiba tulyawo nga omukyala ono abadde ayisibwa bubi. Ye gwe olowooza nti aptop boss abadde atulugunya omukazi ono? According ku statement omukazi gy'akoze kiraga nti waliwo ekyama ekinene nga ffe abali eno abalabirira ebbali naddala bafaani kye tubadde tumiisinga. Video zino zimiisingamu ki gwe wooba olaba? Njagala mukole analysis gwe wooba olaba omukwano gwe tubadde tulaba ku social media gwanjawulo n'omukwano ogubadde mu nnyumba. Anti kati bwenjogerera n'ebisenge babyawudde buli omu ali mu kisenge kye ate nga waliwo akatambi akamu akagamba omwami nga yeewera agamba nti omukyalo ono we banaaba yawukanye tagenda funa empapula za South Korea. Katumanye nti no ebbanga
omwami ono lyabadde mu South Korea yandibeera nga mutuuze nga yafuna empapula kati ate awo kibeera kimwanguyira omukyalo ono okufuna empapula we banaaba baawukanye nga tannabafuna mpapula that means bw'anaaba si mugezi nnyo South Korea egenda mulema adipotingibwe adde mu ggwanga lyaffe e Uganda wabula ng'ate omu ku mikwano ba besti b'omukyala tugamba Queen Warrior eyakava mu kkomera yavaayo n'agamba nti bano babadde mu mafumbo mu mateeka olw'ensonga nti omwami ono yakolako n'amahale yawa omukyala amahale okumusaba obufumbo abadde mukyala we kale nze sijja gendayo kansooke mbaterewo akatambi omukyala yennyini nga yeeyogerera ku mbeera embi awo naffe tukole analysis tumanye ani ku bonna abadde omukyamu omusajja oba mwami katugendeko mu katambi ate era tukomewo gwe beerako baliyo bangi bali mu bulumi but they can't come out to say anything. But I won't be among those. Bwe mba nkedde ku makya nga mpulira wendi ndi mu kunyigirizibwa nze sigenda keera ku makya olw'okuba mbu nfunye omusajja alina ssente mwokere ku makya I make reckless decisions but to keep him. I have to check someone if someone respects himself, respects you, the public and his family. If you fail to do all those, omuntu oba tosobola kwewa kitiibwa nga tosobola kiwa muntu gw'oli naye saako n'okukiwa abantu abalala abali mu bulamu bwo. That doesn't work on me. Mwalowooza mbu asiise teyejjusa mwani byogedde nga temunvuma. A lot is happening. And temwewuunya okubanga live eno olumala okuggwa someone can post my notes cause I'm talking. Mugamba asirise teyejjusa naye mwe muba munvuma temusirika. Kyewuunyisa. Abakazi bangi muli wano naye nga muli mu kunyigirizibwa olw'okubanga mumanyi nti nno bwe nnaavaayo n'enjogerako omusajja ono bw'abanza agenda kundipootinga anzize Uganda. I would rather be in a place where I feel safe and peace instead of being in a place ninganga obw'omusibe. Nze I know my worth. I know what I want in life. Bwe ndaba ekirungi nkiraba ne mmanya ekyo kirungi nkyagala and I go for it. Bw'aba musajja ne mbulabamu omulamwa manya omusajja oyo mulungi. That's what happened when I saw my man ku internet. I saw a good man nga bwe mumulaba and I saw a future with him. That's why nasuulawo omulimu gwe nnali nkola. I went back. I changed for him. You've been seeing me. My love for him changed me to be the woman I've been being for all this time. Until I came here. Okusinzira ku bye nali ndabyeko e Uganda, I knew one day, one time, this will happen. And nze siraba nsobi mu kuba nti nno nze nagambye mbu saagala kuzaala. Just mmwe mwakijubisizza. Omuntu aba yasobodde okuta amaloboozi ago
he was preparing for this. Naye tubeere bakkakkamu sandyagadde muntu yenna ansindiikirize kwogera kusukka ku bye nnyina kwogera. Siri musiru naye ate omuntu bw'ansindiikiriza ennyo nsobola okufuuka omusiru ne njogera eri eby'ekisiru. Because after all, bino bigenda kuggwa. But you still have the respect you've been keeping for all this long. Because nze sina kyenfiirwa. This has been me here. This has been my life. Wano. So tewali muntu kyasobola kufulumya ne kinnyonoona. Oli ne bwakira ku makya n'afulumya n'obuya. Wema natuuka n'enjita n'enjikuwa. That means nasooka kirowooza ne mmanya. Either one day omuntu ono ajja jjita okusinziira ku ndowooza ye. Oba he will not. Whoever is there nga you're judging me. Bw'oba toli mu ngatto zange. Bw'oba toli mu bulamu bwange. Don't say much. Njagala njogera ebigambo bitono. Kuba nnyumirwa nnyo okuwa abantu ekitiibwa ku lw'ebirungi by'aba bantuusizzaako. But sometimes omuntu ayinza okukunyigiriza to the bone marrow. I've been quiet okuva ebintu ebyo byafuluma, not because sisobola kwogera, but kisukka omuntu bw'akeera n'akukolera live n'akola zi video nga za nnaku n'agulawo fake account n'apostinga like omuntu aba akisussizza. Kitegeeza omuntu oyo aba akunyigiriza oveeyo oyogere by'otalina kwogera era ofuukire ddala gwe omubi. Byonna bye muwulira bituufu. Byonna bye muwulira bituufu. Byonna bye muwulira bituufu. But you ask yourself, lwaki singa nali simanya nali nzize kukozesa musajja wano nakamalawo emyezi 7. Nakamalawo emyezi 7. Nandibadde nagenda dda. But until now, tuli muyunju yemu. But we don't even talk. Bwabanga mukazi mulala yagala kukozesa musajja nandituuse wano n'entambula gandi n'engenda. But until now, I'm still here. Naye obwangu obuli mu kubanga buli kimu kisatulatinga okulaga nti nno ndi mubi nnyo. Eno recording zifuluma, eno post ez'ennaku, mbwate it has ended. This is at the end of our journey. Mbuuze buli muntu wano oba otandika relationship yo ani bw'oyita ng'ogenda ogitandika bane this is the beginning of our journey. You don't tell anyone. Why come out n'otandika okukola posting ogamba abantu this is the end of our journey. For what and why? Ani abibuusiza. Buli muntu wano alina ebizibu by'ayita mu relationship ye. A lot of people here are going through a lot.
bingi buli muntu wanalina ebizibu yayita mu relationship but people don't come out to post bakwogeddeko ebintu saawa yemu notandika okugamba abakazi bazibu saawa yemu like sirabangako omusajja akola n'ebyo mbadde na nsaba omusiriikire ne bakugamba ki toddamu kujja kulayika ku mwanukula ensi ejja kumujajinga naye gwe osigaze ekitiibwa kyo ng'omwana omuwala kitegedde maama kyembadde nkusaba obwedda kyembadde njalanira okwogera naawe abasajja bakola ebintu bingi breeka bingi ekyo kikyali kitono nnyo ku musajja byasobola okukola bingi nnyo nsaba ogume ne bwayogera ki gwe mugambe ekintu kimu taata wemba nakusobya nsaba onsonyiwe naye nsaba amaka gaffe tugaddemu babiri kuba mwekwana babiri bwe gaba gabalemeredde owange akakagamba waliwo yakaŋŋamba naye bwegibanga omuntu mu myezi 6 asobola okubiisa bwati anti olaba kati buleka kambeeko kyeggamba mukama ono atulaga ebintu bingi naye ffe tuba ne bye twagala ne tubuusa bintu bya katonda amaaso oyinza okuba mu kirooto kyo wali oyagala nnyo okugenda eyo nga n'omwami oyo gweoyagala okubeera naye kati mukama n'akulaga nti ekirooto nkikuwadde naye n'embeera z'omusajja ono sooka ozitegeere Harriet jangu okwatano mwana n'embeera z'omusajja ono sooka ozikole ki sooka ozitegeere kati oba okyalina ebyomuyigako bingi kubanga abantu tuzaala abaana ne bakula n'atuuka okuwasanga tomumanyi kitegeere genda okwata omwana Harriet kati omutegeddeko ekyo ku bitono byalina otegedde nti ye bwanyiiga ng'atuuza banne ab'oku social media nti mujje tumale ensonga zino okitegeera kati ekyo nakyo kimutegeddeko kati nze kyensigala okusaba nsaba ofune wewandika essimu yange bw'oba ovudde ku live eno onkubireko tunyumyemu kitegedde maama kyembadde nsaba kyokka kale maama neyanziza okumpuliriza kambere eno ku live yange engeri gye tuli buli omuntu ali mu kisenge kye nange kanzije neewozeeko nali nkutulugunyiza ddi lwaki wataddeko abalapidi ne bansalako omugambo oba obwenkanya mazima omwana akasusse wanno nga tazikiza ne ŋŋamba nze nkutulugunya osobola okugirako mu vidiyo ne tukulaba ndi mu buliri ndi bwerere ogambye abantu nkutulugunya abalaba mu bizimbe mutulugunyizibwa banayogenda kubuuza ekibuuzo kimu abantu soka obabuulire obagambye oyina byosirikidde nkutulugunya neŋŋamba olaika wazekiri yalinga eya byonna njagala okwogera nabyogedde kati so simanyi kino kyogezaako okukola ogezaako okukola ki anti buli omu asindika request kati mbadde nina okujja nensindika request kuba nze sirina mukiise buli ajja ejjo wakoze live nabadde nsobola osindikako request but I respected you ne mukola byonna bye mwakoze kansuubira nti mu butambi obwo bwonna bwe nkuwadde toyina kyomanja bonna mbukutereddewaawo ate era obulabi nange mmanja gwe enkubanja ki kwe kumanya entegeerayo n'endowoozayo ku butambi nga buno eno obutambi nga buti tubuteekayo lwa nsonga bukwatagana ku bantu bankuba kyeyo be tumanyi obulungi mu bulamu bwe tuyitamu bulijjo oyinza okuba ng'oli eyo naawe nookera ku makya n'ofuna ekisimu oli ku intaneti okola bintu by'omusajja najja n'akutuukira n'akugamba hallo baby nze munnange ndi mu nsi weetiwe ne bweti ne mutandika okunyumya ne mwemanya n'otuuka ekiseera omwami ono n'akusitula n'akujja mu biyumba gy'oli gy'otagalira buli ddakiika nga tolina mirembe n'akufulumya eggwanga n'akutwala gy'ali wabula bw'otuuka eyo ebintu ne bikusobera kubanga era bisobola okusoboka ne mubeera nga buli omu tasobola munne bye mwali mwerabira ku social media nga byanjawulo nnyo mu byolaba mu real life okukakkana obufumbo buganye nga siteepu eriko eddako eri egyo kudipotingibwa kudda waka
oba kusala magezi malala okulaba nti osigala. Kale nno yensonga lwaki tuteekawo obutambi ng'obwo. Yenze Sheila Aditi osobola okunkubirako, mbaagala nnyo.